Abayizi 1926 be bateekebwa ku matikira ag'omulundi ogw'19 ku Yunivasite y'e Kyambogo nga bakufuna diguri ne diploma mu masomo ag'enjawulo. Profesa Eli Katunguka amyuka chansala wa Yunivasite eno ategeezezza nga diguri zonna empya n'ezo ezibaddewo bwe zaakakasibwa b'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza matendekero aga waggulu aka National Council of Higher Education era nga zakkirizibwa okuvuganya mu ggwanga ne mawanga amalala. Ayogedde okusoomoozebwa kwe balina omuli okulemererwa okusigaza abayizi aba bakoze obulungi olw'ebbula ly'omusaala. It is important therefore for our university to increase the number of staff with doctorates in order to make significant contribution to the drive for social economic transformation. The government of Uganda therefore, through our chief guest, needs to provide scholarships for training at master's and PhD levels. Kola bachelor's in science in accounting and finance. Kwebaza nnyo nsaba Allah akumpimire. Atera n'abannange bonna betujjadde betunze nabo nsaba Katonda tuteremu omukisa. Nnyo nga ndaba n'essagazi Kawolo municipality nga tuvuddeyo n'amaanyi tuwaze. Pulezidenti Museveni mu mubaka obusomeddwa omumyuka we ategeeza nga gavumenti bw'erina enteekateeka ey'okwongeza omusaala gw'abaprofesa mu ssaayansi n'obunoonyereza. In order to sustain national capacity for scientific research and innovation, the country needs scientists and other categories of employees in a phased manner to a level where they can stay and work in this country. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.